weekend eno ku Baba TV. Mu buntu mbadde nsaba surprise eno gyompadde olwabino taatawo kyali kyonna mbadde nkusaba abeerewo kubanga singa siye singa wano siriiwo. Owulidde okusinziira ku byammwe nga ggwe by'ogambye mbwe ensobi zaffe ezaaliwo kitegedde. Yali yatuloga butazaala butafumbirwa obutasoma okugwa eddalu obutafuna ssente. Maama nsaba okisonyiwe ku buli kimu kyonna ekyaliwo. Kale nze ku lwange kaŋŋambe nti mbasonyiye naye erinnya lyange nga mwali onoona nnyo mu basenga mmwe. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjussa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono naye wawo mugwakimpwanja mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka. Gyebaleko mukwano. Kale nnyo naawe gyebaleko. Kale ono Shifa Iye. baba badde bakugambako ku nze aleeta surprise ya mukadde. Iye. Oli wakati? Ndi waka nyavu. Mukadde waali? Waali nyavu. Anti kati takuwulira. Kati mulinaanye essomero lya World Ahead? Wange? Mulinaanye essomero lya World Ahead? Ete waka. Nkubuuza. Iye. Nti mulinaanye essomero lya World Ahead? Oyitawoko. Kati wezali kati. Nzigire ddala kati ku ssomero. Kubanga ndi ku Semuto Road ku kipande. Ekipande kya World Ahead waliwo ne Eastland. Wotuuse? Kati yambuka ogenda laba akapande akaliko Munyagwa Road ku mukono ogwa kkono. Kati nyambuke ddala ku kino ekipande waliwo n'ekiyumba ky'ebibaati bayina emmere oba y'ebisolo biki? Awo yambukira. Kati ogenda sanga akapande ku mukono ogwa kkono kuliko ekikubo ekiweta ng'oyisizaaga amasomero g'oŋŋambyeko. Amasomero ngasangire ddala ngayiteko? Ogayiteko ogenda sangako akapande akaliko Munyagwa Road. Okay. Awo ogenda okunsanga. Kale mukwano. Yeah. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze. Ono Shifa mbadde nkugamba nti nzuuno ndi mu kutuuka waka. Kati watuuse? Ntuuse. Ani akututte? Neetutte. Ola muntu ngwe. Wala ngati ogenda kumbuuza nti oba mpitewa biki. Natuuse dda ku ssomero lya World Ahead nendiyitako nentuuka ku Eastland kati noonya Munyagwa Road awo bwennyini awo wempetera. Mama awula muntu gwe. Kale mukwano neyazaddiya. Kale kati simu kubeere kumpi. Era nti kumpi. Kale ddiya bye. Alright mikwano tuli mu kutuuka. Tuli mu kutuuka waka surprising mama waffe omulungi gwe tuze okuleetera ku bulabo obutinitini bambi ate tumusiime. So nembagamba bake for me bayina n'essomero training okubakinga cakes and cookies n'ebirala bingi nnyo. For more information osobola kwasaganya ku +25 6754 54850 oba nabasanga ku +256 772
454850 babayita ba bake for me kura cakes ez'omulembe ate ne mbagamba nti JK gift hampers JK gift hampers kura ebimuli eby'omulembe ne other gifts endala nyingi nnyo osobola contactinga ku plus 256 701 150 927 JK gift hampers nga bw'owulira nti gift hampers bayina hampers ez'enjawulo not only flowers but bayina n'ebirala bingi nnyo mikwano bacontactinge for more details. So tutuuse wano we yatugambye omulindira tutuuseewo. So let me call her, the person who is supposed to pick us from here. Tulabe waali. Hello? Hello. Natuuseewo dda. Kati nkyama kwati ekikubombo bojja gena kunsala. Era nkyamye ku Munyagwa Road. Nakyamye dda nensanga ennyumba erina just cluster. Ndaba ne wana ekikomera kye bazimba. Nyoyongere maaso tugende. Naye mukadde tawulira eno surprise ate mpuli aliwo agamba mba omugole. Wano wabona nti okumpi omukolo waliwo endongo eriwo. Kati omukolo weeguli ddala ddala kati. Neyibba kale. Kale. Yes. Okay. Kati mukadde ali wako oba ali ku mukolo? Tannabagenda naye ng'abadde ali mu kunaaba. Kale. Wange? Tujja straight tuweta Iye. Emotoka ya black. Ewali omukolo otuuseewo. Sinnagulaba omukolo. Wange? Sinnagutuukako omukolo. Bakoye. Wange? Kati muvugire ddala mugutuukeko. Kale. Wano waliwo omukolo mukolo gwaki? Birthday yani. Jajja omukadde. Jajja yani. Ono baba gutunoonya ndowooza bamuyitaani. Bali tunona. Gutunoonya bamuyitaani. Kandabe wano. Nansubuga Nulu yatomanyi. Nansubuga Nulu yatomanyi. Si weewo kati siyemu. Naye nga era naye kati batunone wano. Oli mu kujja? Iye nnyabo. Anti sikulaba. Nzuuno. Naye nga tutambula straight oba tuweta? Ntuwetako kati. Anti wano okuva ku mukolo mbadde nze nyankukendeereze ku lugendo. Waliwo ekkubo ng'ovudde ku mukolo. Eriweta? Okay, erino. Kale naffe katuwete. Ku mukolo kwennyini kwe tuwetera. Wow. Akakalyawo ku mukolo ukabuuke. Waliwo akadda mu maaso. Kaweta ku mukono gwa side kyoguli oba ogutali? Ogutalya. Era owetera ku side etali mukolo? Okay. Kati wewe waka? Wali waddako. Ng'olesegana mabulooka Waddako wabudde omuzeeyo. Muzeeyi naye wabeera? Kale. Kati muzeeyi ye ate alinzaani? Simanyi. Alingiza nti akulaba olina abantu. Agamba tebakubba. Kati tugende. Kati gwe kkirira ffe nga bwe tujja naffe mpola mpola kasita ntegeddewo. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoze birungi kye
mukwano wewe waka watuuse dda bane kakeki nga kalungi wakakoze bulungi. Agenda mu mikolo tali ku byakatebe gire nga tubissa wano okwanguwa obutalwisa bagenda ku mikolo. Guno gye gimu ku mikolo egigwa obugwi. Badde mbaleetedde ekirabo naye nensanga omukolo ogwagudde obugwi. Ampa omwana soda nze. Tebakutwala ku mukolo agenda nga yeetannanaaba. Surprise ataka tazileta hatataka ondinanze ye raisi tata ogamba tata yakuwadde tata kale nnyabo naffe okusanga kale sebo era dde nnyabo sweta nnono nnyabo kale nnyabo nammwe mugyebaleko tubeetikidde. Nyina omuntu munnange nali awo nankubira essimu. Nze mpitibwa Nakawombe Shifa nkola ku Baba TV. Program gye tukola bagiyita weewunyisa omwagalwawo. Weewunyise omwagalwawo. Kati nyina omuntu eyagiraba n'aŋŋamba nange nyina omwagalwa wange gwe njagala okwewuunyisa. Gwani gw'osuubira? Gwani gw'osuubira okubanga ye yatutuma? Tomanye kati kankubire omuntu essimu tulabe yani eyantuma. Tuzze tunoonya mpaka bwe tutuuse. Netugamba tugenza osanga omukolo wali ate netumanya netubuuliriza ng'ogenda ku mukolo netugamba waayi katubiise mu bwangu tuleme kwonoonera mikolo. Mbadde nsaba onsemberere wano ng'otunudde eri wano mama otunule eno booti. Halo. Okushifa nkuwulira mukwano. Mune gwendi naye gye bantumye tayinza tteeba. Oba eddoboozi olitegedde. Noolu muwala wange. Ndaba nno ow'ekikopo. Tanneerabira. Mami bagamba salaamu. Waalaikum salaamu wa rahmatullah. Oli mutya? Noolu gye tuli. Oli otya? Waayi. Ndi wano kuba maama. Gwe. Olujja lunsobedde kuba lwonna ndaba baluddugazizza bulala. Kati nti ki? Wange. Wasiza otya nnyabo? Ndi bulungi. Kozi gwe. Nange gye ndi bulungi. Oli bulungi. Iye. Eddoboozi ndewulira oli bulungi. Keeka ataddeko weebale nnyo mama nga omulungi nansubuga Nuliat. Akwebaza. Noor. Wange. Ebigambo bimuweddeko. Halo? Mama. Wange. Mukwano mama nasazeewo nkwebaze munnange nditwala bingi teyatuukaka. Nasazeewo nkwebaze webale nnyo tukuza kankiikirire bannange.
tweyanza nnyo okutukuza webala otulabirira webala okutatuma mmere webala otufaako ku buli kimu ekitabo ne kibula n'okituwa emmere ne tugisanga wewaka webala nnyo okutulabirira ku buli kimu kyonna ne tulwala n'ofaayo yesi buli kimu kyaliwo byonna byonna ebyaliwo naye webale kuba mukazi mugumiikiriza webale kutubeerera omulala atuleka n'adduka n'agenda oba n'anyiiga n'ayogera bingi naye webale okubeerawo ku lwa buli kimu kyonna webale okwagala taata waffe webale okuuma buli mwana yenna ajja ewaka n'omwaniriza webale okwagala buli omu yenna badde sirina kintu kyonna kyonna kyensobola kukola oba kyensobola kukuwa wabula we nalaba pulogulaamu ya okushifa nensalawo atilisiti kankusoosowaza omwaka guno nga tegunnaba kuggwako nensalawo okwebaze neyanziza nnyo webale nnyo webalire ddala NOOR wange NOOR neyanziza nange naye otegedde ensobi zammwe iye ekirala mu buntu mbadde nsaba surprise eno gyompadde olwabino taatawo kyali kyonna mbadde nkusaba abeerewo kubanga singa siiye singa wano siriiwo owulidde okusinziira ku byammwe nga ggwe byogambye mbwe ensobi zaffe ezaaliwo kitegedde mbadde nkusaba abeerewo kitammwe kubanga eno surprise teyandibadde yange naye nga bw'okikoze nange nkusaba abeerewo tubeere babiri oba afuna n'atya oba atunula atya mbadde nkusaba abeerewo kuba nange ndiwo ku lulwe so si kulwammwe kitegedde bwe kityo bwe kiba kale kyonna kyali bagenze mwita It's okay genda maaso yajja taata mpozi n'ekirala kyenjagala ogamba okushifa okushifa kyenjagala oyisaawe nti ebiseera ebisinga tufuna bamaama ewaka ne batusangawo ewaka ne batujja nga tukyali bato ebiseera ebisinga mu famire mubeeramu ebintu bingi waliyo abantu nga asobola okuba nga wa famireyo ne beeyambisa omukisa guno ogw'okubeera nga baloga abaana ababeera mu maka bwe baloga abaana olw'okuba bamaama baali ababeera bazze ewaka babeera si be batuzaala nga be batulabirira kati abantu abo ab'emitima emibi ne beeyambisa okuloga abaana b'abannaabwe ne beeyambisa amannya ag'amamu yabeera mu maka emikasi singa abaana abo babeera bakuze ne beetambulirako nga basanga maama waabwe nti yakola ki ye yaloga maama yennyini oli abeera aloze addira erinnya eryamaama lyateekayo eri mu kuloga okitegeera oba kati n'akola buli kimu kyonna kyonna ng'akikolera mu mannya ga maama oyo abeera tukuziza ng'ayagala abaana kati kiri bwe kiti maama akuzaala yayagala mukyawe maama azze naye kiri bwe kiti okushifa kiri bwe kiti nti omuntu wa famire yaffe yatuloga omuntu wa famire yammwe era dde taata kati bwaloga amannya ge yakozesa g'amaama ge yateekayo oyo maama oyo ali ewaka amannya ge yakozesa era bwe twatandika okwetambulirako ku bintu ebitusumbuwa byonna ng'amannya ge gokka ge gavaayo okitegeera
ebintu twagenda okubizuula ennyo okukwata ebintu byogere ng'omuntu yatuloga mulala nnyo okitegeera naye nga yeeyambisa amannya ge okitegeera nga yeeyambisa amannya ga maama kale ebiseera ebisinga ebintu ebyo tebibeera birungi maama yayisibwa bubi nnyo naffe twatandika omutya twamwekengera nga titalina musango ne tugamba maama atukuziza ng'atwagala maama atufuddeko maama akoze ki naye olw'okuba nti nze muli mutima gwange nali mwagala ate nga nzikiriza nti yakikola nasalawo ne ŋŋuma era bwe twanoonyereza ne tunoonyereza muli bameka ku mazima muli bameka tuli basatu abalala baliwo tuli basatu omulala ali eno Saudi omwana omu omuwala ali Saudi omulala gyali ye Uganda omulenzi wali wane wa naye taliwo alabika taliwo kati kyembuuza kale sooka ngambe bambi yayita mu bingi yaguma okusinziira ku bye yali awulidde naye n'aguma n'abeerawo nga bwe tweyongera okunoonyereza amazima paka bwe twagazuula twebaza n'omuntu eyatukolako n'atujjanjaba bulungi ne tuwona mwali mbadde nansonyiwa okubuuza kati yaloga like kyekyabaawo ku bulwadde ki bwali bulwadde butya bale okushifa byali bingi yali yatuloga butazaala butafumbirwa obutasoma okugwa eddalo obutafuna ssente bingi byali yatuloga era nga bituukawo. Yes, sister wange yafumbirwa embaga n'agenda mu bufumbo era byatabuka ne bifuuka bizibu nnyo. Byatabuka ne bifuuka bizibu nnyo kati sisange mu kufumbirwa ndoza Katonda yali alaze nti sitaani amusinza amaanyi ekitegeera kati so bwe yafumbirwa embaga yabaawo yatakiriza ebekanyebaawo kitegeera naye ate bwe yatuukayo ne bifuuka bizibu kati awo we twatandikira okumanya kitegeera awo we twatandikira okumanya era ne tunoonyereza paka bwe twatuuka ku buli kimu kyonna famire neddawo n'ebeera bulungi kati nze kiŋŋamba ebiseera ebisinga abaana nga tebaniba kujja kunyigira bazadde baabwe ababeera babakuzizza basooke nga bamale okunoonyereza ennyo balyoke bagambe nti maama oba maama yatuloga oba biki kuba kati olaba ekintu ekyo kifa kati naye kati nkakasa nti ebiseera ebisinga bamaama yisa ababi gye bali naye ate n'abalungi gye bali ng'abantu abafamire beeyambisizza bamaama abo boonoonye okitegeera abantu abafamire gye bali nga beeyambisizza bamaama baboonoonere kitegeera so kati maama oli wa famire yamwonoonera okimanyi ne kino nti sometimes omuntu bw'agenda ku musawo omusawo akukubisa kye bayita psychology tugeze omusawo asootunuulira emyaka gy'olimu n'amanya nti kati shifa kati nganze for example era oli asooka okuntanaga shifa anoonya bufumbo anoonyayo mwana anoonyayo sente kuba bulungi akutunuulira kati bw'otuuka waali ebyo byennyini byakugamba nti okimanyi nti waliwo eyakulemesa okugaggawala waliwo akuloga akulemesa obufumbo kati gwe olw'okuba nti wabaayo bambi oba olina step maamu ewaka bambi eyajja olw'obujja buli okitegeera nze bwentyo nze olaba ekintu kino kifaye tetwasooka gamba nti no tugende mu basawo okitegeera twasookera mu bamashehe mu bapasita twagendayo nga bonna babagamba kyekimu nga buli omu ayogera amannya ga maama buli omu kati nange natya okitegeera nenkwate kuba nengendako nebukojja nengamba bannange batugambye maama yakola bwati ne bwati ne batugamba muddeeyo mu bapasita mukole ki buli kimu twakikola okitegeera
naye batukuze naye bano basista wange yogenda ebintu bino mutabukira nga bamaze okulanga embaga ye okitegeera naye nze nali nvudde nabyo okuviira ddala ku myaka awo 10 nava nabyo mu buto bwange naye engeri gye nali nti ndi muto nga simanyi nti amalogo gyegali okitegeera era ng'olumu mama mugamba mama kino nekino kinnumba kino nekino nekinnumba naye ngamba kola bwoti ne bwoti ekitegeera naye kati wenakula ate sista wange bamaze okubinoonyerezako bagamba nti mama neŋŋamba ekitegeeza mama yaŋŋambanga nokukola bwenti ne bwenti ate yatuloga okitegeera kati naye bwe twabinoonyerezaako ennyo ne tubinoonyerezaako ennyo mukwano byali bingi bye baali batuloga kibanze sirina ssanyu lyonna lyonna sirina ssanyu lyonna nali sirina ssanyu tugambe endowooza okuva ku myaka nga 9 okitegeeza nga sirina ssanyu lyonna ku ssomero otuukala ku ssomero nga n'ebyokusoma nga tubyagalira ddala otambula owulira ebikugoberera teweebaka kutulo nga nze seebaka ekyo kintu kyakoma omwaka oguwedde mu Desemba lwebyaggwa ne baganda bo bano abalala sisitawo anti mumuyinza okugamba mwakitegedde muli bulungi naye kirungi nnyo okugamba omuntu nti munnange kuba kyatwala emyaka mingi kwawe kiba kyaliwo ng'oli ku myaka 9 kati jjukira ne maama obulumi bw'aba yayitamu emyaka egyo gyonna omanyi gwe omuntu okugamba nti nno oli mulogo ku bantu ate ababo b'obeera nabo ebbanga eryo lyonna so kati obulumi buba bungi kati kyembuuza nti bo baganda b'abalala nabo baatuuka ne bakitegeera nti nno nti kyali si kituufu nti omuntu mwali mukyayira bwereere ffenna twakimanya era ffenna twajjanjabibwa by the way ekintu kino ndowooza ffe twatambuza olumbe kuba oli yakikola yali ayagala kuloga famire yonna ekitegeera kati ffe nga ffe ndowooza abaaliwo kuba ffe twabeerangawo ewaka ng'abaana abalala tebaliiwo naye oli yali yaloga ki famire kati ndowooza ffe twatambuza olumbe olwo naye ekyenkakasa nti mu baana ba maama kyaka kyavaawo kyaggwawo ekitegeera kyaggwawo kyonna oli yali aloza famire yonna okitegeera kati oyo nemumutegeera naye oyo netumutegeera era tumumanyi netumutegeera era tumumanyi okitegeera netumutegeera era tumumanyi benasiriikirira ennyo neŋŋamba bambi yeetaaga okwetonderamu ak'ensusu yeetaaga okwebaza okitegeera yeetaaga n'okumwebaza obugumiikiriza kubanga bannange waliwo ekintu bannange kye bakuteekako nga mubutuufu olina kuba mugumiikiriza nnyo namukkiriza olina kubeera mugumiikiriza kubanga ono akugamba mannyago ono naye n'akugamba yeggwe kwegamba ffenna ne tubeera nga tufuna ansa egyo si mu basumba si mu basheehe okitegeera yonna nga ansa eryemu okifuna so kati oli ye yalonoono erinnya lye okitegeera oli ye yalonoono erinnya lye tetwali twagala bulamu batwetaaga n'amazima okitegeera be nali sikikiriza by the way nali sikikiriza nti yakikola okusinziira ku nkula gye nakulamu empisa gye yansitangamu naye ng'ate ntya okitegeera ng'akuyisa bulungi naye nga gwe ku mutima oyina kiri ngamba naye nga yankuza bulungi nga yampisanga bulungi kijja kikyokuba nga ye yakikola okitegeera era nabagamba nako lumungolobi nera nsitulawo muddiro naye mbagamba naye maama nkubuulire oba nga si egwe wakikola ng'okikakasa ku mutima gwe then tunoonye kyatandika ddi kyava ku ki okitegeera naye olwokuba nti ye yali amaze okunyiigamu okitegeera so nekibeerawo bwe kityo naye katonda yansasira nalemerako paka bwe twazuula amazima amatufu kale kati ne taata waali wano naye baako ky'omugamba taata wajjagala mukamera kubanga mulwadde ali okke taata mugambe naye ebigambo bye kubanga taata assalamu alaikum taata ng'olabye n'obulwadde ndabye nabwo naye bunaagenda
Okay. Tata lero ntazawo kola surprise eyo ndikoze ku lwa maama kumwebaza ku lwa buli kimu kyonna agikoze ku lwa maama naye ne maama n'agamba nti naawe surprise eno ogigwana ye kirungi okoze bulungi nnyo naffe tugisiime n'ekyokoze bitusanyusizza nalowoozezza ne ŋŋamba kamusinde bambi ku lwa buli kimu kyonna kyatukoledde n'okugumiikiriza ku byonna ebyaliwo paka lwe twatuuka ku mazima era n'omuntu eyatujjanjaba taata nsaba omutwebalize yeebale nnyo yeebalire ddala nnyo 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 ye toyanza nnyo toyanzeege kaali naffe tweyanzizza ye okay Wange Wange mukwano maama muweereza akayimba ka Maureen Nantume era okale naye nga maama sooka oddemu omwetondere nti maama byonna nkusaba otusonyiwe ku lw'abaganda bange ate bikuve ku mutima tufune entandikwa empya mutandike bujja abisiimuule ku mutima gwe byonna abizza emabega tubeere mu ssanyu na kujaguza kuba omulaba ebyo byatayagala akuwulira maama Wange maama nsaba otusonyiwe ku buli kimu kyonna ekyaliwo nsaba otusonyiwe ekirungi naye wategeera amazima era n'omanya ku buli kimu kyonna ekyaliwo so nsaba otusonyiwe ku buli kimu kyonna ekyatuukawo nsaba otusonyiwe ate n'oyo yabikola n'oyo yabikola nsaba Katonda naye amututwalize atulabe nga tulinda eddaala ku ddaala insha Allah n'olwo kale nze ku lwange kaŋŋambe nti mbasonyiye naye erinnya lyange nga mwali onoona nnyo mu basenga mmwe muli lutukuzaayo mutya eyo nga bammanyi nti ndi mubi nnyo gye muli erinnya bayibaye maama ekintu ky'erinnya nze sijja kugamba nti oba ku kye bakoze okusinziira ku kino kyakoze ate kino ekyo maama labayo ekintu ekyo nze nozanyi taata naye asobola okukikiriyalinga si kyekyo naye taata asobola okukiriyalinga ekintu ekyo maama kuba taata buli kimu ekyaliwo talina kyatamanyi ojja kukituusaayo tukitereeze taata buli kimu akimanyi bulungi ekyokubiri nze sirina senga n'omu gwe nagendako ne mugamba nti senga kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti simuyina era ensonga ezo taata yabazimaliriza okitegeera taata yabazimaliriza ekirala eno gundi gye nkoze eya Hope Shifa ensonga lwaki nagikoze eri international olaba naawe obirabira bweru basenga baani tobulaba yagadde akwetondere ate akwebalize mu lujjudde ensi yonna puroguramu ebeerawo buli lwa Sande saawa 9 ez'emisana n'olwomukaaga saawa 10 ez'emisana kati ebisigadde byonna maama ebisigadde byonna taata asobola okubikiriyalinga naawe n'oyongera maama okumulaga mu mpisa zammwe omanyi omuntu omugamba sorry naye era naye asigala alaba n'ebikolwa byo ebikolwa byo n'agamba ekituufu abantu bano bambi bakyuka naye of course maama akimanyi nti nakyuka kasimayirinze maama kireka ki maama kasimayirinze kituufu
Opushpa olaba ebintu bino byaliwo yesi byaliwo ate nga nze nali nsinga okulumizibwa ne bw'omubuuza ekitegeera naye siina mbeera yonna gye nateekawo nti eno ne bw'obuuze kati nga kamera weeri ekitegeera siina mbeera nti oba eno era nasigala ndi kimu ekitegeera nasigala ndi kimu yesi byonna byaliwo naye nasigala ndi ekyo kuba omutima omubi sigulina okitegeera sigulina gwagaana sigulina gwagaana mu mutima gwange teguliimu yadde siina mutima mubi mu bulamu bwange era nkyebaliza Katonda kitegeera nkyebaliza Katonda ku Pushpa ya tosalindamu siina mutima mubi mukwano so maama kasita buli kimu kyonna yakiraba buli kimu kyonna kyaliwo ate nekirala Opushpa kale kyetuyinza okuba nga twakola kwe kujja ne tugamba maama nti maama kuba bwe twajja kati nze navayo mu kibuga ne ngamba maama bagambye kiriwo ekitini waliwo nate agenda okufa gwe bamuyitidde ani aliwa agenda okukola ki tufudde ani agenda okufa mukyala wa Seguya afa mukyala wa Seguya ate yabadde ki agumbe mbulumukubye situlegedde nafu bazze okumugamba naye nga bannaayo nabukeera maama yo obubaka tubumuwadde bannange katumuleke kuba kale mukwano katumalirize ne taata taata eno baasaayo erimu emitwalo 10 ye taata bubakabo kati zino ngoye za maama gomesize ziriko ebigenderako byonna eno gomesi ya maama n'eno gomesi ye byonna ku ebiri ebigenderako tweyanzizza ebintu byaffe webale nnyo okubeeramu ebyo byonna sabbuuni mata soda munnyo sukaali 25 omuceere 25 butto byonna byammwe taata webale kutuukiriza nammwe amazima ge mukoze yesebo kale Wange neyanziza mukwano neyanziza nnyo neyanzeege kale kati maama wamuweereza akayimba nkuze akamorin nantume yennyabo kamuyimbire mwana akalabira mu pulogulaamu kuba kati bannaye ate bamuyitidde bizibu nti waliwo akoze eki afa ku Baba TV ya Sande sawa 9 ez'emisana Wange olaba omukyala ky'omwana takusibamu bambi olaba kuyita olaba ku kyayi enjala erumu omuto ekumanyisa olusana kyolala tukyuba aki nawasane g'omama tutagaala omwana tukula naye kati nange njagala kusiima ennyo abanyambako kukola bambi kubanga nkuze era kale nyambako muli bali kuzibu nange ekuze era kale kati abayo nange ekuze bambi abayambako maama wange nemukuba kukuza mbebaza era mwebale era kale kati abayo nange ekuze bambi abayambako maama wange nemukuba kukuza mwebale era mbebaza Opushpa okay mukwano olina b'otumirako tusiibule ntumira tata wange ntumira Rose mukwano gwange nnyo emmanga ntumira Nabukenya Ajati webale nnyo muzeeyi Jackie Saudi Mimi Saudi bonna batumidde bonna bebale nnyo bebalire ddala bonna bateeka ekitafaali ku bulamu bwaffe beebale nnyo beebalire ddala mbeebazizza basenga bemmanyi ne besimanyi nga yateekako ekitafaali ku bulamu bwaffe bonna tubeebaza ya bonna tubeebaza okay dear bye
kati taata byebyo munnange bye byatuleese naye kati emitawaana giguddewo kati sooke tubaleke emikolo ate muguddemu emitawaana bakyagenze emikolo waliwo emikolo egiri wali gye tuyise birthday kale ffe naffe katusiibule kale taata naye we bali kubaawo bambi okay mikwano bwe tutatu tubasiibule oyita ku 0782101569 0702562157 zeze ziri ku screen ng'oyogera ne Hope Shifa si kibi kugamba sorry kati sitaani bino byatayagala bantu kwatagana bulungi kati awulira ng'afa naye nga bannange bw'otuuka ate noweekubamu omuntu mugambe bw'owulira weetonde ate oluusi tuba n'ebirowoozo ebyo nti olw'okuba omuntu step mother ayina kuyisa bubi kati olw'okuba tulina that mentality buli kye bakugamba okitwala mu mutwe buli ekikutuukako okitwala olw'okuba tuba n'ebyo ebirowoozo ebyo naye nga kirungi nsanyukira Noor wabanga yeekubye mu mutima ne banne ne balaba ekituufu amazima ne geeyoleka oyo bamuyita Katonda byonna abikola ate byonna abisobozesa lwakuba nti obulumi obubaawo obwo tayimu weetuukira n'obugumiikiriza mubaamu n'okugezesebwa kungi nnyo nti it takes a personally strong ennyo okugumiikiriza akaseera ako but we thank God twebaza Katonda tumwebaliza embeera eno ennungi ey'obumu ey'okwegatta awamu weebale nnyo Mukama Katonda olw'akaseera kano ate naffe katusimbule okuba nga tweyongerayo tubaagala nnyo mbajjukiza Back for Me crackcakes ez'omulembe JK gift hampers ku lw'ebimuli n'ebirabo ebirala bingi nnyo tubaagala nnyo till next time bye bye. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Weetuli nnyo.